Mzee. Panji. Nsani sokula. Nange nesimye kusanga. Nyo. Nyo. Utia. Edita. Sebo utia. Mujebali. Tono. Mukama nakuyambi. Kabuzi katosange nga nvuddewo. Ngatola kawo. Nzirayo ku office. Baninga ba nandi wadde nsali to kinene nnyo. Naye nsali sokula. Kali sebo. Ono ne muzee kamali. Mamanyi namusangako ku KIRIBEDDA. Mpozi ono naye nno kati yafuuka mutuuze wa ku KIRIBEDDA. Muzee kamali. Ono sister wange gwe bayita Agi. Owa. Oyina mukulu oyo. Omumanyi. Yono mwanyi naze. Bitambula bitya. Bitambula bulungi. Kakali nze kisinza okundeeta. Tuzi nasanga mukazi wange ng'olubuto lumuluma. Mukazi wa? Chichate. Ngalwagala kuvaamu. Nenkwata miliyoni egi. Mwagende mu ddwaliro. Kakati nga baagala obukadde 5 ne muwakaaka. Kakati ekindeese ke kapolotika nga akukasaawe. Njagala kakusingira. Ompa obukadde obwo 4 oba kakusingira busingizi oba okagule. Oyagala katunda? Ntaka kuyamba mukazi wange olubuto luleme kuvaamu. Owali waggulu kasaawe wennyini awo? Naye ngaako we kali walungi nnyo. Walungi kakola amaduuka. Tewali kijjeeko nno. Kuba ndaba katawuni ka KIRIBEDDA ennaku zino kalina engeri gye kakulira ku supiidi eyawo busaawo obuduuka buba bujja kukola. Wali badde okasigaza abaana bo nabo ne bafunamu. Leka nga kusingire busingizi ompe miliyoni 4. Kati tolinawo osobola kujja ssente walala? Sirina. Era nzize gwe obonyamba. Era kubanga mbadde ndowooza ku buyumba obw'abapangisa obw'abalasita. Anina ate nga bukyankolera. Bukyavaamu akasente. Kyokyogambi ngenda kwongeramu amaanyi okitegeera. Studio yemu batulina okutuwa bubiri. Abalasita. Muzunga. Wonna tuba tulina okuyitawo mu mastate. Buli kanyomero ka muno konna mmwe mukamanyi. Maria mwana oyogera nnyo kitegeera. Ekyokwogera kyo mwansingako sibasinga. Ekwamwe mubiteekamu n'okuboggola. Sibatuukako. Naye muzunganga ki munoonya byakusu byakiki kwatemutuula gwe obiyita byakuzunga mwana tetuba kuzunga katola mwana tuva ma studio tuyitamu kitegeera eddala nno ligenda lirinnya era kati tuli waggulu ani yabataddemu kasente ka studio omanyi abamaviiri wewugati mutiisa kasita gwagakola okitegeera mullo gwatuluke ate onjijukizza ne lwewasembayo okukyalira mu saaluuni yange lasita wansuubiza nti ogenda kunkolako mu bwangu ddala naye tewadda. Olaba Maria lasti kati engeri era gye nakikuliiramu kati tuli nyamada tuli baserebwe naye amajja gajjo kitegeera mpulira era nange naguma omanyi nalowoozamu ne ŋŋamba bambi kati ono lasita era ne bwe nnaamubanja ebintu omanyi bwe biba bitandika biba bizibu ne ŋŋamba munnaayo osanga bw'olivaayo olinjijukira olinjijukira ekyo kyo bwe kiri kati tuli ku madaala wa munaatera okutuuka gye mulaga ekyo bwe kiri mwana ate gwe kati okitegeera katubateeremu essaala omanyi ebintu mu kutandika tebiba byangu naye gye biggweera mukama ayinza obiteekamu obwangu kulemerako kubanga olaba bino ebintu ebyokutunda oluusi ne wejjako ekintu kyo ebiseera ebisinga si kirungi ate nalirowoozezza ne ŋŋamba oba nkuwoleyo naye n'ebintu byakuwola bino era tuyinza ofundikira nga akasente kaganye kakulemeredde ate era n'enfundikira nga byakutwala poloti ate kyesaaliyagadde kati ate olwo munnange nkoze ntya okoze otya kuba naye tetusobola kulemererwa kuba
nina omusawo wange mukwano gwange musawo bamuyita musawo Kizito nali mukubiddeko kasimu ebintu ebyo ebyabakyala ebyembuto abimanyi nnyo nange yatera okunyambira mukyala wange Nalukenge kuba ate ye tulina enkolagana yange naye tusobola okwogera n'abanga mukyala wamukolako n'otapapa kutunda bintu byobo ofuna akasente n'omuwa awo nekijja kukola awo kijja kukola kuba munaye bagamba obumanyi bukira obuzira kati bwe musaamu akasimu kyemmanye si muntu mubi kali munange n'oba onkoledde bulungi ofuna oba kasente mpolampola nga totunze bintu byo tobe ng'omuwa kale munaye Katonda n'abajambi kale njagala nno okukuta kuba nina n'abanninze kale baba naye Nalukenge lwaki mukulu tebamuwadde ku byokulya bakufunire okukulya nga tonnagenda bakufunire okukulya mwanyinaze walisoose n'ogenda n'olaba Nalukenge muzeeyi ne bamufunirayo kukokulya kangene Nalukenge mugambe naye anti Nalukenge mumanyi naawe bamuyiize kuba bagamba ewaka tewaba si bwe kiri ate era n'olugenda enjala terudda ngira wakiri ekyokunywa tusabe ebintu bikwateyo kasita kikwatayo awo embeera ejja kubeeterera ye mukyasulawo wali kunjuza muzeeyo wange just mwana nzati apo wawo ono rasta yali galinya gye gava ngeri waggulu kayumba kali kakunkumuka nze nabuuka waawo mbuka kunkumuka olwo sebola okalaba nkakunkumuka just erago ma step naye era ke kakutuusa ku kirungi kyoliko kati kiveeko wane Kampala bw'ofunamu kulinnya owabayo obuyumba obubi ng'olina okubuuka waawo n'olinnya eri waggulu alaali ate mulota nawe nzaaliro kaakati kyemulina okulowoozaako muzeeyi abadde asolooza enju ezo okuva emabega naye obuyinza bunaatera okudda mu mikono gyange ye kati kyembadde njagala obuuza muzeeyi akusasuza ssente mmeka buli mwezi ogambye eki era emabega obanjibwayo emyezi ng'emeka kwata bulungi layino kitegeera zimanyi muzeeyi yajja nano n'amajja ate ky'oba omanya mwana muzeeyi tamanja okitegeera bana ekyembuuza kyangu ye obanjibwayoko emyezi emeka emabega awo anze ndi kirini okitegedde ndi kirini olwadde ffe tubaayo eyo omanye oli mukumba ddala naye essaawa yonna nandifuuka landiroodiwo demo sokoleko yagala ggula mwana kitoboka mulo ate bati tokimanyi nti ono demu wa muzeeyi mubuulire mwana era omukazi tasika mu Buganda agamba amajja ndabe kutaba kusika obuvunaanyizibwa ne mbujja ku muzeeyi wange nze ne mbutwala ate n'ekyo tekirina bbanga ddene naatera okubutwala naye Maria kati tokitegeera ffe tuli baterebu ate ono mutajja wakabyo kitegeera nze nkimanyi sirina buzibu naawe ojja kunjagala mulo ndirandiroodi mulungi kajja twakikawo baba kati tokitegeera nyako nze nkusasule abadde ki mwana annaye Tuliako katambala kano kajjo. Mzee wangi ekyokulya kikino munnaye nga nsanyusa okulaba ate nsa okulaba sewa ngaladde sewa maama nyaku yendi maama obyota nno nyaku mugyebale kale taata Nalukenge olabye bwatu bwalabise kakyala kange keeko amiina bannange neyanziza neyanzeege amiina webakosa hani gye tugenda eri ku mmeeza nja kulya nga nvudde eno ate era ogenda nina appointment wali ku office katono njagala nsooke mmalirize nkomewo ndye lumu kale ekaleka ntuleko wano wooli mwanyinaze mwamaliza okulya tugenda kulya tugenda kulira wamu kulira wamu
Kale kati nze ndowooza kansooke ndabe ku ofiisi njijerumu. Ogenda kwangu oyo? Dakiika nga 3. Katukulinde tulwayo. Naye abalala ne bw'oba wamuzeeyi kanjije naye nga tugenda batuwuliziganya. Kale. Agnes genda ku mmeeza olya emmere. Owaye ndi mwana muto gw'olaga emmere nti wali waliwo emmere. Nja kulya we naayagalira. Yomanyi muzeeyi wamala tusanyusa okukulaba. Kale nnyabo. Otusuulidde omwoyo. Masuulidde omwoyo. Weebale kujja. Kyenjagala okubuuza. Nawulira nti mulamu wange yakubba bituufu. Wuyo mwebuulize. Mwebuulize. Owaaye omusajja onoomutuza n'emmere. Kyokka tomuwadde na juice nti anywereko oli mu kumubuuza biri ebitalina makulu. Biki by'omubuuza? Banembuuzizza muzeeyi kumanya mazima. Tebiina makulu naawe by'obuuza. Aye tebiina makulu. Oyinza okuba wazibba. Kati omubuuza bikolere ki? Ama muzeeyi kituufu yakubba. Nze teyanziba. Sente nazimwa neeyagalidde. Ndowooza ky'obadde onoonya ekyo. Nze simubbanga ku ssente ze. Ate biyitiŋŋana ku KIRIBEDDA nti mu Uganda wa kanso yabba muzeeyi ssente bivaawo. Kati kiki ky'oyagala? Obadde oyagala kumanya nti namubba oba tisaamubba. Si ky'obadde oyagala. Nalukenga obuliriza nnyo ebitakukwatako. Mbuuza muzeeyi abaavaamu amazima kubaga tuzina ky'osobola kunga. Gwe walina nnyini ssente olyoka okiremereko nze ngamba genda ojjule emmere tulye. Bannaye oli wamuwa ssente mmeka? Namuwa obukadde obwo? Bonna. Kamaadi! Bonna ne musanga nemwongera aga. 2. Ate nomwongera 2. Kati obuna bwali bwaki bwonna? Munnange twalina enkolaganya ng'abakulu. Yo wayi obubuuza biki byennyo ky'oyagala? Agnes obadde ne ssente zonna nga toyogera wano mu nnyumba. Njogera okole ki? Kati zo ziri ludda wa tukube budget tusobole okufuna ekyokukola. Mane nga ssente wazibbye. Ogambye ki? Wazibbye. Agnes beera muntu mukulu by'oyogera. Olowooza ndi mwana muto? Ssente zonna zisanzeewo. Wazisanze mu kisenge gye zaabadde. Nalukenge yakulabye. Ssente wazibbye. Gw'oba oleeta nnumirizo wange. Tetujja kuddamu olwo. Owaayi ebibbe nga tebyala. Ekiki? Bazikubyeko. Ebibbe tibyala nazibbawa. Ate muzeeyi Ninaje nazibba. Muzeeyi bakugamba nti teyakubba. Kati nze nandigambye nti yanziba nga ze nakwata ssente nenzimweweera. Nze sikubbangako. Ate wankolera kinali njagala. Bannaye ssente babba nzibe. Nazibbawa. Yitawo ffe otuviire ndaba by'obadde oyagala era obifunye. Kankuviire. Genda. Sigala n'ebizibu byange wabubbimu. Katunulya nako nga tokamala. Wanji anti? Ebyokola ebitamu onoobimala ddi? Ndi mukumaliriza. Joani. Wanji? Nina kyenjagala amazima okugamanya. Ate kiki? Ani yatutte ssente za Agnes? Simanyi. Kuba omukazi alaga nti mu nnyumba abaddemu ne ssente ate nga nnyingi. Nazirabako. Wazirabako? Naziraba luli lwe twali mu ntebe n'otusanga. Kati ssente z'omukazi ziri ludda. Simanyi. Ate nga gweyingira mu kisenge kye. Ffenna tuyingirayo anti. Kuba mbuuzizza muzeeyi n'aŋŋamba ekituufu nti yasooka n'amuwa 5, n'amwongera 4, n'amuwa 2. Kati ssente zonna ziba zaalazeewa. Simanyi. Wabula mbuulira amazima kubanga okimanyi era sina kyenyinza kukola. Oyo omukazi simwetaaga. Nze anti sizirabangako. Ng'ate agamba nze naawe nti ffe twazitutte. Kale no Joani nze nemanyi eyazitutte. Nze nsobola n'omuwa ekirabo kyonna ne bwansaba kya ssente mmeka. Kyoga anti osobola omuwa ekirabo. Aba atuuse okundaga ekkubo erijja wana Agnes kuba omukazi namukoowa dda. Kati anti oyinza muwa kirabo nga ki? Ye kyawulira kyayagala. Nze nkimukolera. Lwakuba simumanyi. Naye singa amadde mumanyi. Nali mugambye. Naawe tomumanyi. Ekyamazima Joani ani yatutte ssente ezo? Simanyi.
naye nanange kyansanyudde kuba omukazi oyo yeeraga. Naawe obadde omulaba? Mbadde muyize ze kanze mulaba. Je wano omukazi bw'aba mune ssente yeeraga ne bw'omugamba genda olya emmere tasobola gamba ngenda mu woteeri n'akomoyina ng'asibye obuviiri akomye eri ng'ayinamu ssente. Bw'atyo nze nange ebibadde byantamaatama dda. Gwe ne bw'ombuulyawulizi nti olina gwe walabyeko ku kisenge kye? Tewali yadde n'omu. Ate Sirita ye yazitutte. Naye asobola. Atasobola. Tasobola Rita. Ayagala nnyo muganda we. Nange sisobola zitwala. Jowa. Simanyi. Kale. Yangwa tugende tulye emmere. Naye simanyi yazitutte. Omalirize nzije. Senga. Waliwo omufuwano. Ate gwe omulabawo. Gwe omulabawo. Bannange nze embeera gye mbalamu yonna eringa yakubika. Lobbina. Ebintu byammwe by'omu nnyumba muno mpulira nga mbikooye. Nze ndi wano ninga ng'omusiru. Ebyange byonna bifudde. Omanye ebbanga lye mmaze wano nti mu kibanda kyange sijjayo wadde 10 siyingiza wadde olw'ataano. Ndi wano ntudde ku nsonga zammwe ate nga nammwe bye mukola bya kigwagwa bugwagwa. Siina kyenfunawo. Lobbina, omanyi nti ebbanga lye mmaze wano sikyagenda mu firigo. Omanyi essanyu lye nfiiriddwa nga siraba firigo gwe. Kyokka ntudde wano. Temundaba mu makulu, temuntegeera, temumpaamu kitiibwa. Najja kutereeza maka gammwe naye nago gannemye okutereeza. Buli saa mwongera ku wanvu ya nsonga. Senga, waliwo eyakugaana okudda ewuwo? Ono. Kwewasawasa bukazi ndi ensonga zammwe zinnemye. Kantambule mbaviire. Ate nno sooka oyogere ku nsonga y'omukazi. Bannange Robert Wakombooza weebale taata. Guli omuswaswangule tegulimu wadde n'ageebaza. Nkute sente zange zimuwadde wadde n'okuzinneebaza manyi gye nzijja. Ekisirani ekyobuteebaza kiva ku ffe aboolugave. Kubanga ekisookera ddala ne kitaawo omukazi we gwe yawasa nnyoko gwe ŋŋamba. Teyayina mpisa za kwebaza nga teyeebaza. Nze gwolaba senga wamwe nakeeranga ku makya ne ngenda mu nnimiro nnima emimonde gyange bulungi ne gituuka ne ngisoggola n'amayoni ne mwetikkira ne muleetera naye nga nnyoko teyeebazaako wadde nti weebale wadde okunsooza. Kati ekyo ky'obutakwebaza nti omuwadde ssente si nsonga. Naye ekikulu ekiragira ddala mutalina mpisa kwe kwata emikono gye n'agalulira omwana wange n'amubba. Senga, abafutu baleke beebake. Ensonga eriwo ya mukazi wa Robert mpulira mukooye. Ye bannange ko bwe kabanga kafunye ekizibu kako kali lubuto. Bwe kafuna ekizibu tukakola tutya? Kyogereko. Byosanze ngamba Robert wano. Ne mugamba akakazi ko bwe kafo kaziikawo. Kuba Robert musiru ono mukazi wono. Ava mubuuza n'amubuuza omanyiye waabwe w'omuwala nti niiniinyo simanyiyo. Robert obeera otya n'omukazi nga tomanyi waabwe. Bw'afiira wano omuteekawo. Kyekyo kye nabagamba lwe kyalimu ku magezi. Eyo ensonga nkulu. Nabagambye mu kusooka nali neetaasa bwetaasa ebintu byebyo byavaamu. Kati nze n'abatwala wagisitamani. Kati n'ensonga eriwo yakugenda waabwe wa mukazi. Kugenda waabwe wa mukazi? Naawe okirabyemu nga waliwo okugenda waabwe w'omukazi? Tugendeyo tumanye ne gye kava. Tuyinza obeera wano omwana n'afuna ekizibu. Lobbina no mwana totegeera. Otegeerera ddala bulungi nnyo. Awo ntegedde nti oli musaayi gwange gwennyini. Kubanga by'osanze nva okwogerako wano. Ebyo tukyogeddeko ne kiggwa. Wootuukidde wano ng'akakiiko kaatudde dda eyo ensonga ne tugyogerako. Era akakiiko ne kalonda abantu abagenda. Senga, akakiiko katudde ddi nga nze siriiwo. Ate kati Lobbina olina mugaso ki mu lukiiko? Gwe ky'olina kumanya bumanya bivudde mu lukiiko. Ne bw'otabamu olukiiko luggwa. Jebaleko nnyabo. Kale, naawe jebaleko nnyabo. Kale nnyabo, kikinga oli wano bweru. Ndi wano kubanga wano wembeera. Nyabo siyako gwe nasangako eri wansi nga noonya omulimu. Yenze naye bye si bye bindeese. Kikanigeto wali? Kikanigeto taliiwo. Kuwa gye yalaze? Agenze emmanga, agenze kunoonya akakomando. Agenze nnoonya ki? Ekyokulya kikomando. Kikanigeto asobola okulabirira naye mukazi gwe.
asobolera lwaba asobodde andabirira. Lwaki tokwata ekkubo nodda ewammwe muno mu tawuni ya Kiribedda bakusibamu? Nyawo kati ate gwe lwaki gwangoba wano? Siri mu kugoba naye ndaba obonaabona oli wabweru we bakusibidde oli awo ndaba olina mukazi mukulu ku Ekina Uganda ye mwana muto bwe yandibadde amutegeerera ne ndaba yakutegeerera natuuka n'okusibira ebweru. Nyabo asibirawo naye era bwajja naggulawo ne tuyingira. Ne bw'aba agenda akakomanda akatatwala ddakiika 10 akulekaawo. Najja nanzigulira ate mukazi munange nkubuulire gira okyagamba nti ndi mukulu gwe ennaku gye nnina togimanyi. Ennaku gye nnina gwe n'ebizibu bye nnina ne mmala bikutikako ogwo omutwe gwogwo oyinza n'okuwunga n'ogweri. Ki kyotegeeza nti soba bitegeera? Nze ebizibu bye nnina nnyabo gwe nsabira busabizi kyokka owulidde. Olw'okuba mmwe muri bagagga kuno Kampala mulina buli kimu nakulaba gwe munaayo oli bulungi naye nga gwe byange tosobola. Ekituufu kiri nti ekyandeese si kuyingirya nnyo bulamu obwo naye mbadde mmanyi Ekina Uganda alina omwami wange. Omwami wo? Ani? Lwaki ombuuza ebifa ku mwami wange? Ate kati gwe naawe omubuuliza waneeno. Ekituufu kiri nti mbadde mmanyi alina Ekina Uganda naye ko ngambye nti ali naye yakava wano. Kitegeeza aba nnimba bwangamba nti ali mu studio ne Ekina Uganda. Ani? Why? Omwami wange ye Rasta. Mukwano gwa Ekina Uganda? Ekituufu kiri nti batera okubeera bombi naye ate leero akiridde yekka tali naye agenze kunoonya byakulya. Ekitegeeza mu studio abaayo na buwala. Nannimba. Kati ate naawe olabika ebizibu nange ebyange. Mukwano bbayi towanvu ya mboozi sezze kunyumya. Sigenda giwanvu naye munaye kyembadde nkusaba embeera gyondabyemu sabira busabizi naye Katonda agenda kunnyanukula bino byonna by'olaba obudde bugenda kutuuka nga Katonda abinzigyemu. Bye naye embeera gy'oli muyo si nnungi dde ewammwe. Kale yamugamba bwana abazze nti obadde omunoonya. Kale angoba wano mbukabaale nze nzirayo leka. Okay kakati musazeewo baani abagenda? Ono gwe tulonze nga yagenda naye tekirina buzibu naawe osobola omuwerekerako. Mugendeyo mukakase ddala bituufu kuba ono yaleese ekiteeso ekigambye nti kandibanga katulimba titayiwaako simu gyasi naffe ne tumuwa obuyinza agenda azuule. Kati naawe wegatteko nga senga w'abaana ba Robert munoonyereza ensonga eyo. Senga ffe abagenda be musazeewo ffe twafunyisa omuwala olubuto. Nze akakiiko nalonze dda akagenda kati bisigadde mumanyi. Nedda mulamu ffe olaba tugendeyo tukakase ddala taata waako mujaasi. Senga ne Robert tobakayanya kisooka batiitiizi batya okufa. Tetuli batiitiizi tetubawadde buyinza namwe mubeereko n'obuvunaanyizibwa. Senga Robert ayinza atya okusigala ffe ne twesongola ku buko ffekka nga ye kabikola? Ugwe ne Robert mwe muyina okugenda ku buko ate ffe tusituka tutya ne tugenda ku buko. Lobby na totandika nze sibiriimu eri ewali amasasi ng'ongamba mungende nfiire obwerere ku myaka emito. Kati kambuuze ngolo nga ngenda nesimba wali maaso nga ngamba nze kafunyisa wa ntya. Kati ffe mwagala tuffe. Lobby nagwe genda toyina nnyo buvunaanyizibwa n'okufumbirwa kwakulema genda ozuule ensonga za mwannyoko. Nkozi obuvunaanyizibwa kati kino kyekiseera naawe okola obuvunaanyizibwa bwo nga senga w'abaana ba Robert. Si gwe senga amala ensonga naawe. Nze nakufunyisa olubuto. Lobby na totwetonza buvunaanyizibwa bwo okutereeza ensonga za mwannyoko n'omutoowo mwannyoko. Okay tujja kugenda senga. Awo nno kirungi kati mugende mwana tusituke mugende. Tujja kugenda katumale okulya ekyemisana. Kati Lobbina bw'obanga mugenda nga mugenda leero sooka obuulire mwannyoko kawunta ye ya banka. Wabula. Gimubuulire olw'ensonga y'obyokwelinda. Kuki? Lobbina gy'olaga embeera si nnungi. Eriye emmundu bw'otuuka eyo omusajja n'akutuliisa essasi n'ofa nga tetutegedde kawunta sente zo ne zifiirayo. Ono yalina okugikuuma agirabirira agitambuze bulungi. Kyogamba bo basiru tebalimu wadde ku magezi
bamala gagenda nga bakuba bukubi masasi bwe batyo. Lobbi omanyi abasirikale omanyi omujasi kyategeeza kati wuyo omuwala alina olubuto singa otuuka ino otandika okwogera nze mwanyina w'omuwulenzi eyafunyisa n'olubuto gwolowooza ki ekiddirira si kujjayo mundu n'akutulisa nembanga nze nalumukola. Lobbi nayogera kawunta tetuwaawo tetugooya tubeeko ne kyetusigaza. Senga tereera weewunzise sisobola kale kugibawa bwe kibanga gye tulaga gye ŋŋenda okufiira kanfe nga sigibawadde bantu mmwe. Banne Robert omazeemu amaanyi oli mutiitiizi. Lobbi n'olabye n'akatima akakodo omwana olw'empisa embiru